okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Abaagalwa bassebo ne bannyabo tubaanirizaako mu Yesu Kristo Mukama waffe mu puroguramu eno eyitibwa Ensulo ey'enkya ku TV yaffe awo mu ddiiro lyo 3ABN. Mbaanirizaako mwenna mu ngeri ey'enjawulo. Mwebale kubeera ku TV eno ey'essuubi era ezzaamu amaanyi era eteekateeka abantu olw'obwakabaka bwa Katonda obugenda okujja. Naye nga tetunnatandika, kasooke tufune oluyimba olutendereza Mukama ffenna nga twegattidde mu luyimba namba 149 ffenna nga tuli wamu. Kankomewo. Oyagala akutuse kudene ddala osobole okumugoberera. Oyagala onywezewe mu mikono gye muganya kulungamye. Amaanyi ge ganakulongosa musanyi gwe gunakutukuza mwana. Njagala okwebaza Katonda olw'oluyimba olutendeza. Sijja baga nti mukulike eyo nga babadde balwana. Njagala kwebaza Katonda oluyimba olubadde waawo nga lutendereza Katonda nga lutukulembedde mu kyokuyiga kyaffe ekyenkya ya leero. Erinnya lyange nze Sempijjawire, nvudde mu kkanisa eyitibwa Kabulengwa Town Church mu Naluvule area esangibwa mu busumba bw'e Kampala. Naye nga sinnatandika katuweeyo okusaba. Katonda waffe oli mulungi era oli wa kitiibwa. Obuyinza n'ettendo byonna bibyo. Otukulembere nga tugenda okuyiga ekigambo kyo ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe ekyenkyaleero ennaku z'omwezi nga 29 olunaku lwa Sunday kiriko omutwe ogugamba nti kubonaabona ki okubulako. Kyekyokuyiga kyenkyaleero oba oyinza okukayita akasimu kakaffe akaleero. Olunyiri lwaffe tugenda kulujja mu kitabo ekyandikibwa Pawulo ekiyitibwa Abakolosaayi essuula esooka olunyiriri olwa 24. Waliwo ebigambo ebigamba bwe biti ng'obikkudde Bayibuli yo. Bigamba bwe biti nti kaakano nsanyuse mu bibonoobono byange ku lwammwe nti era ntuukirizza ebibulako mu kulaba ennaku kwa Kristo mu mubiri gwange olw'omubiri gwange ye kkanisa. Olunyiriri n'omutwe maze okubisoma. Kakati omunnyonnyozi yannyonnyodde bw'ati. Bwe yabadde atandika ebigambo bino yagambye nti emyaka mingi egiyise bwe twagenda mu nkiiko z'ekkanisa ez'omwaka eza Euro Africa Division nga bwe yayitibwanga mu kiseera ekyo, agamba nti bapulezidenti b'obulabirizi okuva mu Bulaaya ey'ebugwanjuba baabanga mu kwesunga okutuuka kw'abakiise abaava mu Bulaaya ey'ebuvanjuba oba ekitundu ky'abakomunisiti. Agamba nti ab'obuyinza oluusi tebabakkirizanga kutambula, naye bwe baatambulanga nga tuwulira emboozi ezitiisa abasumba bye baayitangamu era n'abooluganda mu mawanga ago, okusibibwa mu makomera, okukola mu birombe eby'obugagga, okubonyaabonyezebwa, okusibwa, enjala, ko n'abasumba ab'ebicupuli abaateekebwawo zi gavumenti. Muwulidde bulungi, abasumba ab'ebicupuli. Ate abantu bano balinga
balindiridde olunaku olwo olw'okwagala okusinkana ku booluganda be bali bamaze ebyeya n'ebisiibo nga tebalabika. Ng'enkola y'Abadiventi mukimanyi bulungi nnyo nti kituyamba nnyo bwe tufuna okukuŋŋaana okwawamu era tokusubwanga nga camp meeting n'emikolo emirala gyonna egy'ekkanisa mufube okugyetabamu kubanga bituyamba okwongera okujjukira n'okulaba baganda baffe ne bannyinaffe be tuba tuludde okulaba ne tuziŋŋanamu amaanyi oluusi n'okubawa ku magezi. Ekyo kyabanga kikulu nnyo. Nga tugenda mu maaso agamba nti ayogedde ku nsonga n'agamba nti nno ayogedde ku basumba b'abalokole ab'ebicupuli abo mubamanyi bulungi nnyo. Kale nno balinga agamba nti abasumba ab'ebicupuli abateekebwawo zi gavumenti ng'era bwe mukiwulidde, aga nti mu kiseera ekyo waaliwo ekitabo ekyawandiikibwa Richard Wurmbrand. Agamba nti omusumba w'abalokole era yatandikawo ekkanisa emanyiddwa nga Underground Church, n'akiwa omutwe ogugamba nti Tortured for Christ, amakulu nti okubonyaabonyezebwa ku lwa Kristo. Agamba nti nno kyogera amannya ag'abasajja era n'abakazi abaali abazira ab'ekkanisa eyo abattibwa nga bajulizi mu kiseera ekyo. Aga nti olunyiriri olwaleero olwawandiikibwa mu kiseera eky'okusiibibwa kwa Pawulo okwasooka mu Ruumi lubadde ekyokuyiga eri entaputa nnyingi ez'enjawulo. Omutume ayogera ku kutuukiriza ekibulawo mu kubonaabona kwa Kristo. Agamba nti eri ekkanisa kino tusaanye okukitegeera tutya. Ebigambo bino tuteekeddwa okubitegeera obulungi n'obwegendereza nga tuyiga ekigambo kya Katonda, kubanga Bayibuli bwetyo bwegamba. Bwe tusoma Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okusatu olunyiriri lw'16 annyonnyola agamba nti buli kyandikibwa kirina okulungamya kwa Katonda olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga n'okubuulirira okuli mu Kristo Yesu, okuggyako abantu nga tuzze ku kigambo kya Katonda ne twongera okukiyiga n'okukitegeera n'okukimanya. Kijja kutubeerera kizibu nnyo okutegeera abasumba ab'ebicupuli oba okutegeera abantu abayigiriza ebintu ebitali bya Bayibuli. Anti buli lwova ku mulamwa okuyigiriza ekigambo kya Katonda automatic oba ogenze ku sayidi ndala nnyo ey'omulabe Setaani, kubanga enjuyi tulina bbiri zokka, teriyo luyi lwakusatu. Tulina enjuyi ziri bbiri zokka, tulina olwa Katonda n'olwa Setaani. Bw'otoba ku lwa Katonda kyekola bwekozi nti oli ku ludda lwa Setaani. N'olw'ensonga eyo okutegeera abantu abafaanana bwe bati, okutegeera nti bebayigiriza si bituufu, si bya mazima, tebiriiyo, tulina kuba nga tuyiga ekigambo kya Katonda ng'ate era bwe tumala okukiyiga ne tukissa mu nkola, ate tumala okukissa mu nkola ne tukiyigiriza ne bannaffe. Olwo tujja okusobola okutambula mu nsi eno nga tugabana ku kubonaabona kwa Kristo okutuzzaamu amaanyi era n'essuubi, okuggyako nga tuzze ku kigambo kya Katonda, naye awatali ekyo ensi eno etulinze okutulya. Ayongera mu maaso n'agamba nti kino tusaanye kukitegeera tutya. Ngambye tusaanye okukitegeera nga tuyiga ekigambo kya Katonda. Agamba nti nno ekituufu tewali kyali kibulawo mu bununuzi obw'okumusaalaba mu bulokozi. Mukama waffe Yesu Kristo okufa ku musaalaba eggologoosa byonna byali bimaze okutuukirira, era y'ensonga lwaki nti Mukama waffe Yesu Kristo bwe yamala okufa ku musaalaba yagamba nga n'atera tannafa yayogera ebigambo bino n'agamba nti kiwedde. Bwe yagamba nti kiwedde kitegeeza programs zonna zaali zimaze okutuukirira, n'aziikibwa era n'azuukira. Kati omusaalaba kikulu nnyo eri obulokozi bwaffe. Agenda mu maaso n'agamba nti buli kintu ekyali kyetaagisa
kyatuukirizibwa omulokozi. So nga tetuyinza kugamba nti Pawulo akwanaganya okubonaabona kwe ku mutango ogw'okujjawo ekibi mu ye oba mu balala. Kale kubonaabona ki okubulawo? Ekituufu okubonaabona kwa Kristo kutumala, kubanga bw'oba oyagadde osobola okusoma Isaaya essula eya 5:3 yonna n'ogisoma, kubanga ebigambo ebimu ebiriwo bigamba nti yakulira mu maaso ga Katonda ng'ekisimbe ekigonvu, atalina mbala newankubadde obulungi, eyagaanibwa abantu, atalina kalungi ke tumwegombako, naye n'agamba nti okubonaabona kwe n'emiggo gye gituwonya. Yesu Kristo okubonaabona kwe n'okufa kwe bwe bulokozi bwaffe oba ly'essanyu lyaffe. Olunyiriri olusinga okunnyumira mu ssula eyo eya 5:3 eya Isaaya, olunyiriri lw'12 lugamba nti yawolereza abasobya. Kiki muganda wange ne mwannyinaze ky'obonaabona ekiyinza okutuuka kubonaabona Kristo kwe yabonaabona atalina kibi newankubadde kye yakola kyonna, naye ng'abonaabona ku lulwo gwe nange, oba ng'abonaabona ku lw'ensi eno eyagwa. Kitegeeza nti okubonaabona omuntu kwonna kwabonaabona mu nsi muno tosobola kutuuka kubonaabona kwa Kristo, kubanga Mukama waffe Yesu Kristo yabonaabona n'atuuka okufa kwatalinaako ngeri yonna. Tugenda mu maaso n'akasimuka kaffe ak'ennaku z'omwezi nga 29 Julayi, oba mu Luganda omwezi gwe bayita Kasambula. Agenda mu maaso n'agamba bw'ati nti okubonaabona kwa Kristo Pawulo kwayogerako kuteekebwa mu kifaananyi eky'ekkanisa era gwe mubiri gwe. Agambye nti okubonaabona kwa Kristo Pawulo kwayogerako kuteekebwa mu kifaananyi ky'ekkanisa era gwe mubiri gwe. Agamba nti si bwe bulumi bwe yayitamu ng'alokola olyo lw'omuntu. Agamba nti n'ekigambo ky'Oluyonaani thurures oba ekivvuunulwa nga okubonaabona tekiyinza kuteekebwa mu kubonaabona kwa Kristo ku musaalaba. Eyo ensonga y'omusaalaba twali twagyogeddeko dda nti okubonaabona kwa Kristo bwe bulokozi bwaffe oba ge maanyi gaffe, era mu musaalaba mwe tusinga mwe twenyumiririza, kubanga mwe muli obuwanguzi bwaffe. Agenda mu maaso n'annyonnyola agamba nti ensonga eno oba eri mu kubonaabona kw'abatume. Abatume nabo baabonaabona, mukimanyi bulungi nnyo nti baafuna okubonaabona era okufa kwabwe kwali kuzibu, kubanga buli omu yafa mu nfaayi ey'enjawulo ey'okubonaabona. Kiki muganda wange ne mwannyinaze atulaba era atuwuliriza ali ku mukutu guno oguzzaamu amaanyi n'essuubi oguyitibwa 3ABN, ssebo oba nnyabo, oli ku mukutu guno omulungi oguzzaamu amaanyi, Mukama waffe Yesu Kristo gwe tuteekeddwa okusoosa mu buli kigambo, mu buli nsonga yonna, tuleme okuggwaamu amaanyi newankubadde essuubi, kubanga Yesu yagenda okututeekerateekera ebifo, newankubadde nga tuli mu nsi eno erimu okubonaabona nga Yesu bwe yagamba mu Yokaana 14 okutandika ku olusooka okukoma ku lwokusatu, n'agamba nti emitima gyammwe tegyeraliikiriranga, mukkirize Katonda era nange munzikirize. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu. Senga tekiri bwe kityo nandibagambye, kubanga ngenda kubateekerateekera ebifo. Ndikomawo nate ne mbatwala nze gyendi nammwe mubeereeyo. Mwannyinaze oba muganda wange ali awo atulaba era ali ku mukutu guno, kubonaabona ki, kuba kusoomooza ki k'osisinkanye? Kiki ekikumalamu amaanyi era ekikumazeemu essuubi? Teweeraliikirira tunatera okuddayo ewaffe. Okubonaabona okuli mu nsi eno oba okusoomooza okuli mu nsi eno, Mukama waffe
Yesu Kristo atusuubiza nti ekifo kyo n'ekyange yagenda biteekateeka gyebiri katuleme okugwamu amaanyi n'essuubi olw'okubonaabona okuli mu nsi eno. Naye essaawa yonna Mukama waffe Yesu Kristo anaatera okudda. Nga tugenda mu maaso n'ekyokuyiga kyaffe, ayongerako ebigambo bino n'agamba nti okubuulirira era n'okulwanirira amazima olw'okugaziya ekkanisa mu nsi. Bassebo ne bannyabo, amazima tugalwanirira tutya? Tetulwanirira amazima nga tukwata amajambiya nga tuvayo nga tulwana tutema bannaffe, nedda. Tulwanirira amazima nga tugayiga nga tugategedde oba tetugategeera, ate tugannyonnyola bannaffe nabo basobole okugategeera amazima, basobole okusalawo nabo okugagoberera nga bajja kufuna emirembe nga Mukama waffe Yesu ng'akomyewo. Bassebo ne bannyabo, katuleme okuggwamu amaanyi n'essuubi. Agenda mu maaso n'annyonnyola n'agamba nti akkiriza nze emirimu gye nkola nze, naye aligikola era alikola egisinga ku egyo obunene. Mukama waffe bw'ati watusuubizza nti gye tukoma okuyiga ekigambo kya Katonda era ne tukitegeeza bannaffe, tujja kukola n'emirimu egisingawo ku mirimu gye yakola oba olyawo, nga tukolera wamu ne Mukama waffe, kubanga nti era bw'atyo bw'agamba mu Njiri ya Yokaana essula y'e15 bw'ogisomeyo ojja kusangamu ebigambo ebigamba Yesu yagamba nti ye muzabbibu, ffe tuli matabi. Kitegeeza ki? Titewaliwo ttabi lisobola kubala muyembe nga liri ku ffene. Kitegeeza bwebeera nga Yesu Kristo yenduli, ffe nga tuli matabi, kitegeeza tuteekeddwa okukola ebyo Yesu bye yakola oba olyawo n'okukirawo. Kati gwe muganda ne mwannyinaze, okubonaabona kuno oba okusoomoozebwa kuno kukumazeemu amaanyi n'essuubi, toggwamu maanyi, tunaatera okutuuka ewaffe. Agenda mu maaso n'ayongerako ebigambo bino, agamba nti mu ngeri nti okubonaabona kwaffe mu kiseera kino nakwo kubeera kukwe. Tetweraliikirira newankubadde tulina okusoomoza okw'enjawulo, atunnyonnyodde atugambye nti okubonaabona kuno kwe tulimu okwaleero si kwaffe, wabula tutegeezezza nti okubonaabona kukwe. Kale ssebo ne nnyabo, toggwamu maanyi newankubadde okusoomoozebwa kukyagenda mu maaso. Agamba naye kubanga mussa kimu mu bibonoobono bya Kristo. Buli lwe tubonaabona tubeera tussa kimu ne Kristo, naye nga tubonaabona nga tukola mulimu gwa Katonda, nga tuli ku bya Kristo, so si kubonaabona mu byaffe. Okubonaabona mu byaffe era bibeera byaffe, naye bwe tuba tubonaabona nga tukola omulimu gwa Katonda, ekyo kirungi era kizzaamu amaanyi n'essuubi, kubanga tubeera mu kubonaabona kwa Mukama waffe nga tugabana awamu naye. Aga nti musanyukenga era ne mu kubikkulibwa okw'ekitiibwa. Bwe tubeera nga tuli mu kubonaabona kwa Kristo oba nga tubonaabona olw'omulimu gwa Katonda, tusanyuke busanyusi, kubanga ekyo kitiibwa kye tugenda okufuna. Agamba nti kitiibwa kye mulyoke musanyuke n'okujaguza. Bw'atyo Peetero ekisooka essula 4:13 bw'atyo bw'agamba. Bwe tunaabeera mu kigambo kya Katonda ne tukitambuliramu, newankubadde okusoomoozebwa we kuli, naye tujja kubeera bawanguzi mu Kristo. Amaliriza wano ng'ebigambo bino ng'abigamba bw'ati nti okkiriza nti n'obulumi buyinza okukusembeza okumpi ne Katonda. Ssebo oba nnyabo, teweeraliikirira bulumi bw'osisinkana oba okusoomoozebwa, kubanga oba oliawo okubonaabona kuno oba okusoomoozebwa kutusembeza okumpi ne Katonda, kubanga nabwe agambye nti okkiriza nti n'obulumi buyinza okukusembeza okumpi ne Katonda. Oluusi
obulumi butusembeza eri Katonda bwe bubeera nga teweeyongeddeyo obweyongezi. N'ebiseera ebisinga obungi obulumi bwe bujja tekitegeeza nti Katonda waffe akukyaye, nedda, oba tekitegeeza nti Katonda waffe taliiwo. Nga tuyita mu kusoomoozebwa okw'engeri yonna, teweeraliikira muganda we mwannyinaze. Totya, togwamu ssuubi newankubadde amaanyi. Teweeraliikira muganda wange, tewaliwo kikutiisa olw'okusoomoozebwa kwonna okubeerawo, kubanga Katonda waffe waali. Amaliriza ano ng'agamba nti ekyo ekisuubizo, agamba nti ekyo kisuubizo kye, agamba nti kawaleme okubaawo ekikwawukanya ne Katonda leero. Kiki muganda nga ne mwannyinaze ekyagala okwawukanya ne Katonda waffe? Akuwa omukka ogw'obwereere, akuwa ne appetite oba okwagala ekyokulya n'olya essowaani esooka n'eyokubiri n'eyokuna, naye ng'ate eriyo omulala gwe bagamba nti tukuwe kasupu obuteeka ak'enkoko, naga nti saagala nakawunyirirwa, tukuwe ka watermelon, nti nedda. Naye nga gwe watermelon essowaani namba ogirya n'ogimalawo, ne bakuwa essowaani y'enkoko n'ogirya n'ogimalawo, ne bakuwa essowaani y'ettooke n'ogirya n'ogimalawo. Okusoomoozebwa okwo kakulema okubeerawo ne kukweraliikiriza ne kukujja ku Katonda. Era kyeva olaba nti omutwe gwaffe gw'ekyokuyiga kino eky'ennaku z'omwezi nga 29 Julayi gwagambye nti kubonaabona ki okubulako. Mwannyinaze ne muganda we nyongera okukuzzaamu amaanyi n'essuubi. Totya kusoomoozebwa, totya kuggwamu maanyi, teweeraliikirira olw'embeera eriwo. Ate mu kiseera kino eky'enkomerero mukimanyi bulungi, embeera y'ebyenfuna mbi nnyo, embeera y'obulwadde bungi nnyo, embeera ejjudde okusoomooza nayo mpitirivu. Ebyenfuna nga era bwe njogedde nti tebitambula, abalina emirimu tegitambula, abatagirina bebasinga obungi, n'abagirina bakaaba. Kati tunaakola tutya? Ekigambo kiri kimu nti okubonaabona kiki ekibulako. Okubonaabona kwaffe oba okusoomoozebwa kwaffe ekibulako kwe kubeera nga tunywezezza Katonda waffe. Kubanga wano omunyonyozi atulaze n'agamba nti omanyidde ku ki nti obulumi obukusisinkana bukusembeza kumpi ne Katonda. Era n'akugamba nti ekyo kisuubizo kye, nti agambye nti kawaleme okubaawo ekikwawukanya ne Katonda leero. Bassebo ne bannyabo, temuggwamu maanyi newankubadde essuubi. Nga nziramu olunyiri lwaffe kutambuliza ekyokuyiga kino twasanze mu Bakolosaayi essuula esooka olunyiri olwa24 olwabadde lugamba nti kaakano nsanyuse mu bibonoobono byange ku lwammwe. Ono w'Oluganda Pawulo ayongera okulaga nti ye bwe yali aweereza Mukama waffe Yesu Kristo yabonaabona, yakubibwa emiggo, yalwala eriiso lyalwala kansa, n'asaba Katonda liwone ne ligaana, naye ng'ate abantu abamu yabasabiranga ne bawona. Yazuukiza ne Yutuko eyava waggulu kalina n'agwa n'afa, n'amuzuukiza, naye ye eriiso lyagaana okuwona. Naye yagambye nti ye ate musanyufu. Okulwaki? Nti kulwammwe babuulira enjiri oba kulwaffe. Nange ndi wano bwe tugaba n'ekigambo kya Katonda ne mukitwala, eryo ssanyu lyange era ssanyu lyaffe era ssanyu lya buli muntu yenna buli awuliriza ebigambo bino bye tugabana. Olukyali ku lunyiri lwa kujjukira n'agamba nti era ntuukiriza ebibulako mu kulaba ennaku kwa Kristo. Kw'okuba Kristo engeri gye yabonaabonamu mu butuufu ensi eno yonna yalikkiriza oba yalitegedde okubonaabona kwa Mukama waffe Yesu Kristo, n'asobola okubeera ng'amukkiriza. Era y'ensonga lwaki Yokaana yagamba 3:16 olunyiri olwo buli muntu yenna alumanyi olugamba nti kubanga Katonda bwe yagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeera n'obulamu obutaggwaawo. Obulamu obutaggwaawo obulina Mukama waffe Yesu Kristo. Ssebo oba nnyabo, nyongera okukugumya n'okukuzzaamu amaanyi nti ye Pawulo ate yalaba ssanyu jjereere mu kubonaabona kwe ng'abuulira enjiri, abantu nga bakkiriza enjiri, nga bakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo, nga bagenda mu maaso olw'essanyu eryateekebwawo.
mwannyinaze ne muganda wange, omukulu n'omuto atuwuliriza era atulaba, kiki ekikumazeemu amaanyi? Kusoomooza ki okukumazeemu amaanyi n'essuubi? Kubonaabona ki okukuleetedde okwemulugunya? Kiki ekibaddewo? Maka mwana yabuze, kiki muganda wange oba mwannyinaze? Nsaba oleme kuggwamu maanyi, era nsaba Katonda waffe ayongere okubeera naawe. Olunyiino nga luggwayo olugamba nti amaliza ano ng'agamba nti Kristo mu mubiri gwange olw'omubiri gwe, agamba nti ekkanisa. Kristo ekkanisa ye agissaako omwoyo, era y'ensonga lwaki yasalawo okufa ku lw'ekkanisa ye. Ssebo oba nnyabo, njagala oleme okuggwamu amaanyi, era njagala oddemu amaanyi, ogume omwoyo, kubanga Katonda waffe ali wamu naawe. Mwebale nnyo, mwebale eddala okutuwuliriza. Erinnya lyange nze Sempijja Wire okuva mu Kabulengwa Town Church. Nsaba twegattire wamu tuweeyo okusaba. Katonda ow'ekitiibwa, ow'obuyinza, ajjudde ekisa n'okusaasira, tukwebaza kubanga oli mulungi. Weebale nnyo olwa muganda wange oyo, weebale nnyo olwa mwannyinaze oyo, weebale nnyo olw'abaana abo, kubanga Mukama obakuumye. Newankubadde basinkanye okusoomoozebwa, naye Mukama obaddewo ku lwabwe, obaddewo ku lwaffe. Ekitiibwa n'obuyinza n'amaanyi bibyo, ate era n'obuwanguzi bubwo, okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mukama abeere nammwe. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.